Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa. Nate neebaza Mukama olw'akaseera kano era nnyongera omwebaza olw'obulamu bwaffe ffenna, era nga musaba ekisa kibeere gye ndi ate kibeere nammwe mwenna buli omu gy'alisa kinnoomu mu linnya erya Yesu, mu kuwulira n'okumanya n'okutegeera Katonda ky'ayagala ate era n'okukyuka mu linnya erya Yesu, tusobole ffenna okuyingira obwakabaka. Amiina. Kale mu kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo ate era mu kaseera kano abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo atubuulira ku ngeri lwaki abaana abato oba ki ekitwala abaana abato mu geyena. Abooluganda bangi tugambiddwa oba tukimanyi mu nda zaffe abamu nti omwana omuto talina gy'agenda, tagenda mu geyena. Ate mujjukire nti geyena erina chambers ez'enjawulo oba ebisenge by'enjawulo. Kati mu geyena mulimu chamber oba mulimu ekisenge nga kyo kya myoyo gy'abaana gyokka. Myoyo gy'abaana gyokka. Nga mulimu abaana abaggyibwamu. Children who were aborted. Buli muzadde yali aggyemu ku lubuto. Baakusokoola na byuma, wagenda kunywa ddagala, wakozesa pills, mpiso, weeteeka mu kaweta. Bino eby'okuyiwa amazzi ebweru ng'onaani bwe yakola, okwo kwonna kuggyamu mbuto. Abo abaana bali mu kyemba ya geyena kubanga nagwo musaayi si mulongoofu okubanga guyingira mu bwakabaka bw'eggulu. Wabula ate abo bo basaba Katonda era basaba Yesu Kristo basalire bazadde baabwe omusango olw'okubaggyamu obutabalabisa ku nsi. Ate ne wabaawo kyemba endala nga oba ekisenge ekirala era mu geyena nga kirimu abaana abato naye nga bo baabakolera endagaano, naye nga bo bano bagenda kubeera mu geyena emirembe n'emirembe. Omuzadde n'omwana abadde akyali mu lubuto asobola okulemererwa, asobola obutagenda mu ggulu n'agenda mu geyena olw'ensonga ez'enjawulo. Mujjukire nti Sitaani alwanyisa abaana abato nga bakyali mu mbuto oba mu nnabaana zaffe abakyala. Sitaani gy'atandikira okulwanisa abaana. Naye Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti bwe tufuna embuto tuziwongenga mu maaso ge, tuteekengako ensigo, tuwongenga embuto, tuzisabirwenga abasumba, Mukama asobole ozikuuma n'omukono gwe omubi aleme okuzannyira ku baana baffe oba okuzannyira ku myoyo gy'abaana baleme okugenda mu geyena. Kino kye kyokulabirako ekisooka. Lwaki omwana omuto ne bw'aba wa myezi agenda mu geyena? Olunaku lumu omukyala yazaala omwana n'ayoza obugoye bw'omwana we n'abwanika. Kati bwe yabwanika n'aleka engoye ebweru. Neiba we bwe yalaba ng'engoye ziri bweru, neiba w'omukyala oyo n'agamba ono atwewaanirako olw'okubanga azadde omwana omulungi. Neiba we n'asikawo nappi, n'akwata nappi y'omwana n'agitwala. Neiba bwe yatwala nappi ya munne n'agiteekamu eddagala, n'amala n'agizza ng'erimu emisota erimu ne siga ng'agitaddemu eddogo. Kati bwe yamala okugiteekamu eddogo n'agizza, omukyala yakwata nappi bambi n'agisiba omwana nga tamanyi nti neiba we alina kye yagikoze. Bwe bwatuuka ekiro omwoyo gw'omwana ne gumuvaamu ne gugenda ne gwegatta n'abalogo mu nsi ey'ekizikiza olw'eddogo liri neiba w'omukazi lye yakoze. Olw'okubanga omwana oyo enappi baagiroga ate ne bagimwambaza, omwana oyo yalina emyezi 7, ne bagatta omwoyo gwe mu nsi ey'ekizikiza. Mujjukire tuyina ensi 2, ensi ey'omubiri n'ensi ey'omwoyo. Omwana oyo ne bamutwala
omwoyo gwe bwe gwatuuka mu nsi ey'ekizikiza ne bamunywesa omusaayi gw'abantu. Mu nsi ey'omubiri omwana yalina emyezi 7 naye nga mu mwoyo mu nsi ey'omwoyo mukulu. So ekiseera ekyo mu mbeera eyo oba mu ddogo eryo lye baakola, omwana oyo n'atandika okuba nga bakozesa omwoyo gwe eddogo mu nsi ey'ekizikiza, kyokka ate nga mu mubiri mwana muto, nga maama we amuyonsa naye nga tamanyi nti omwoyo gw'omwana gugenda ewa sitaani ne gubeera n'abalogo. Abalogo abo ne batandika okutuma omwoyo gw'omwana, oba sitaani n'atandika okukozesa omwoyo gw'omwana oyo okuba nga gujja ku nsi okukozinga oba okuleetako accidents ez'enjawulo. Era n'ebintu bingi n'amalogo mangi mu myezi egyo 7 gye yalina paka ku myezi 8. Bwe yali awezezza emyezi 8 n'agenda okubanga nga bwe munagamba nti agenze wamu mu nsi ey'ekizikiza okuba nga yeegatta ku baliyo, n'aweebwa mission oba n'aweebwa omulimu okugenda mu nnyumba y'omulokole. Naye bwe yatuukayo waliyo amaanyi ga Katonda, omuliro gwa Mukama ne gukubba omwoyo gw'omwana oyo. Kati omwoyo gw'omwana oyo mission eyo bwe yagaana ne gugenda ne gudda mu mwana. Maama ye tamanyi nti omwana we mu nsi ey'ekizikiza omwoyo gwe gukola. Omwoyo gwe gwamuddamu, omwana n'afuna omusujja. Maama agenda okulaba omwana we omusujja gumuluma. Maama n'akwata omwana we n'amutwala mu ddwaliro, omwana gye yafiira. Omwana bwe yafa yagenda mu geyena. Era nga nappi erimu emisota ne siga, naye nga biri mu kumubonyaabonya n'okumucunya kubanga yafiira mu nsi ey'omwoyo ng'ali mu bulogo olwa nappi eri gye baaloga. Naye Mukama agamba nti newankubadde omuntu yenna towulidde ku njiri, ogenda kusalibwa omusango. Era kubanga omwana ali mu geyena, kugamba abuuza nti nze nakola ki okubeera mu kifo kino nga saalaba ku nsi. Yesu Kristo n'amugamba nti mu nsi ey'omwoyo wali muto, mu nsi ey'omubiri wali muto, naye mu nsi ey'omwoyo wali mukulu. Omwana oyo n'agenda mu geyena bw'atyo, tagenda kuvaayo ennaku zonna. Mukama waffe Yesu Kristo kyava atugamba okuwonga embuto ng'obudde bukyali. W'omanyira nti oli lubuto, muganda wange, mukwano gwange, muweereza munnange, genda owonge olubuto mu maaso ga Mukama, luteekeko ensigo lusabirwe. Mukama abeere nga yawaniridde omwana oyo oba abaana abo mu lubuto. Kubanga omubi abaana abaagala kuva mu nnabaana z'abamaama baabwe gy'abatandikira. Kati mujjukire oyo omukyala nayiba we ye yakikola. Kati abo abaana bwe batyo bali mu geyena myezi 8. So saagala mulimbibwe, era Mukama waffe Yesu Kristo atulaga nti tetulina kulimbibwa nti abaana abato tebagenda mu geyena. Omuzadde ogenze ku musawo omuganda ng'oli lubuto, endagaano gy'oba okozeeyo, oyo omwana n'afiira wagenda mu geyena kubanga omusaayi gwe guba gumaze okwonoonebwa, aba amaze okuyingizibwa mu ndagaano ne sitaani. N'abaana abatandise okutegeera ekibatwala mu geyena kwe kulaba katyuni, kwe kulaba firimu. Baana bangi tebalina lunyiriri yadde mwana luwamanyi. Abaana bamanyi firimu na katyuni. Sitaani abireese kuwunza buwongo bw'abazadde n'abaana. Abaana bali mu geyena lwa nsonga nti Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti bazadde baabwe tebabalaze kkubo lya Mukama. Naye Mukama agamba nti bazadde b'abaana abo ababeera ku katyuni, ababeera ku firimu, ababeera ku ki, mugenda kubeera tormented, mugenda kucunyizibwa,
mugenda kubonyaabonyezebwa okusinga abaana bwe mwalaga ekkubo ery'okubazikiriza. Mukama agamba nti abaana bonna mubakulize mu kkubo lye nga Ngero 22:6 bw'ayogera nti manyiiza omwana ekkubo, omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu, awo newankubadde nga mukadde talirivaamu. Mukama ayagala abaana tubamanyize ekkubo lye. Tuli wano ku nsi tumanyi abaana abato baafa bali mu ggulu, naye ennamba y'abaana nnene eri mu geyena olw'obugayaavu bw'abazadde n'obutamanya bwaffe, kubanga tutambulira in ignorance olw'obutamanya ensi ebuze okuva mu maaso ga Mukama. Naye Mukama agamba abazadde okubonyaabonyezebwa kwammwe kugenda kuba kungi olw'okukuliza abaana mu kkubo eritali lya Mukama. Kubanga Ngero 23:22 Bayibuli egamba nti wuliranga kitaawo eyakuzaala, so tonyoomanga nnyoko ng'akaddiye. Mumanyize abaana okubeera nga babawulira nga bakola bye mwagala oba bye mubalagira bye bateekeddwa okukola eri bazadde baabwe. N'omwana akunyooma obunyoomi agenda mu geyena. N'omwana omunyoomi ogenda mu geyena. Mutereeze abaana, mubasomere ekigambo, mubayigirize Bayibuli, mubabuulize Mukama ky'ayagala, abaana basobole okuba nga bawona geyena. Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo bw'atyo bw'atugamba, omwana ne bw'aba mu lubuto agenda mu geyena, ne bw'aba afudde talabye ku nsi. Ng'oyinza okulowooza olumu nti afudde, olumu nti nno musaayi busaayi. Wano ku nsi oba olabye nti olubuto lubadde musaayi, naye eri mu nsi ey'omwoyo already yaba yatondebwa dda nti mwana, ogenda kumusangayo nga mwana, gwe nga wano ku nsi gwali musaayi. Bannange twenenye, tukyuse abaana. Mukama abaana bali mu geyena, Yesu Kristo agamba abaana bali mu geyena lwa katyuni. Myaka 2 bayingidde geyena lwa kubeera ku zikatyuni za Barbie, bi Peter Pan, Dora the Explorer, SpongeBob, Naruto, Nickelodeon, TV nnyingi bannange. Abaana babeera mu kuzannya mageemu. Abaana bali mu geyena bannange bali mu kwokebwa. Ate mumanye abaana mu geyena ensi ey'omwoyo ya njawulo, sikuriini gye ziri. Omuliro gubookya, emyoyo gibalaga ekibookesa omuliro. Omuliro gubeera muli nga gwokya omwana nga bamulaga nti wuuyo katyuni gwe walinga olaba. Katyuni alimu emizimu, TV zirimu emyoyo emibi. Mukama atugaana n'okulaba TV bannange. TV zirimu emyoyo, TV ziri demonic, media eri demonic. Tuleme okumalira obudde bwaffe ku media, tukole ebintu ebigasa Mukama bannange. Mukama atulabula tukyuke ng'obudde bukyali. Abantu abalaba firimu, abavubuka, okukilabinga, okudda mu firimu, pornography, ne tudda ku puroguramu z'ensimbu, tulaba mawulire, tulaba biki bigenda twaza abantu mu geyena. Ebintu ebitaweesa Mukama kitiibwa, Hollywood movies, katyuni, games ez'enjawulo. Waliwo cakes ze badesigninga nga bakozesezza katyuni. Abantu mwegendereze, obwo bwonna butego bwa sitaani. Waliwo eno firimu gye bayita simanyi Lord of the Ring, n'endala nnyingi. Ennyimba za Michael Jackson, simanyi bano ba Lady Gaga, bannange mubirekera awo. Baba abantu abafudde nga Michael Jackson bali mu geyena, bali tormented, babonyaabonyezebwa. Buli awuliriza ennyimba z'abantu abo ogenda mu geyena. Buli nnyimba ezitagulumiza Mukama. Abantu buli oluyimba lw'omuntu bwe lukubibwa, eri mu geyena ayongera kukubibwa, kwokebwa, kucunyizibwa, kubanga eno ku nsi aba asinzibwa, ate nga Mukama yekka yalina okusinzibwa. Oluyimba lwe luba luleese obuzibu ku bulamu bwe. Bannange tukyuke tuve mu bintu